nga tunabakubako kigere ekyo simbula naddala gwakyali ewaka kyandibadde kyankizo kyavunaanyizibwa nesooka nowanjagirwa Mukama Katonda mu lugendo olwo olwogenda okutambula mu buli mbeera gwagenda okakkalabya emirimu egitali gimu noba nate nga buli kimu okiroopa mu maaso ge gwe afunye obuzibu obw'enjawulo tugamba nate tukwase Mukama Katonda yekka asobola okunyiga ebiwunduka nakadde okusomozebwa kwoyitamu embeera gy'olimu tewali mulala nate asobola kuba nga oba oli awakunyiga omutima okujjako Mukama Katonda ne tusanyuka omu naawe nate akeredde mu birungi asuubira okubifuna olunaku olwaleero netugamba nate Mukama kwatireko buli kimu kibeere nga kitambula bulungi kyoluubirira okifune ekyoyagala okifune nate naawe essanyu libeere nga otambula nalyo mu buli mbeera. Good morning program Omusunsuzi. Yes, ndowooza abantu balabye okwogera kwa president era omukulembeze w'eggwanga ekiro ekiyise yatangazza ndowooza bulungi ku nsonga ez'enjawulo naye ndowooza Abannayuganda beebuuza ekisenge ekyo kyagenda okuzimba ekigenda okubeeramu bannaffe abo bamawaggali bamawale abatakkiriza singa beera balina okuteekebwa mu isolation ddala ku birwadde ebikambwe ebyo agenda bakizimba busitema naye gali mu Kampala era yakyagala mu Kampala oba saidi z'ebutabika oba wa naye nga bakiteekemu abo abo abazibu ndowooza bajja ekisaako sengenge nga muwanvu akoma eri waggulu amasannyalaze bakiseeko emitayimbwa nga mikambwe nnyo ndowooza yabadde ajuliza ku musajja mukulu oli omusajja yagenda n'akola ebikolwa ebikambwe ennyo n'adduka ate mu nkambi kubanga yali contact already bamutracing ate n'adduka n'ajja agenda akola ebikolwa n'agenda mu byakalago kalenzi. President yagambye muve mu bikolwa ebyo ebyekikafiiri Ebola bulwadde obumanyiddwa nti bujjanjabibwa ne buwona. Amawulire amalungi eggwanga erya Bungereza n'eggwanga erya America ndowooza wiiki ejja ligenda tuwaayo trial vaccines eza Ebola Zaire ne Ebola Sudan mu nteekateeka y'okuyambako okukwasaganyizaako Uganda yattu mu lutalo lwe tulimu olw'ekirwadde kino ekya Ebola kubanga bakyagezaako ndowooza eri mu clinical trial 3 and 4 naye nga bagezezzaako ne bakakasa tiyinza otuyambako mu nteekateeka ey'okujjanjaba oba okugema. Era president yagambye nti basookere ku basawo kubanga bali nnyo mu lutalo n'obwerinde obw'ekirwadde kino ekya Ebola. Era neero lyeri abasawo bwe bali priority naye era twagenda okulaba nga badduka vaccine nga tebaagala kugemwa ningi tewalimbye basomesa abasawo abo bannaffe abo batuwa services ezisookerwako abali exposed ennyo era president bwe yali alagidde nti vaccine zijja za COVID-19 tugenda kugema naye katutandikire ku abo tuloke tudde eno wansi tujjukira nti enteekateeka teyatambula bulungi. Abamu batuuka n'okubatiisatiisa kwali kutiisatiisa oba gaali mazima okubagamba nti mugenda kugobwa ku mulimu abamu ne babagamba temugenda funa misaala nga bagezaako okuteekawo obukwakulizo obw'enjawulo okulaba nti basendasenda abantu banene okugemebwa. Ndowooza nti vaccines we zinaaba zizze abasawo baba baagala okwegemesa beegemese bwe baba tebakisiimye bannayuganda beegemese kuba ku mulundi guli eri twagendanga okulaba nga alipoota zivaayo nga zigamba vaccines zinaatera okweexpiringa. Ndowooza kibeere open kubanga neno donation nemekuzonoona nga ziri ezasooka akadagala kayinza kujja ddi akakirata aka vaccine yako ekajja wiiki ejja wiiki ejja tuyambe enteekateeka lijja okuba nga etandika shipment esooka kayinza okujja nga ejja kujja weegemesa covid taata eyokusatu yannema okunona booster yagaana okujja ninga ggwe siri nga ggwe mpozi kiyinza obutaba open mu Uganda yonna naye ndowooza batunulire districts akadde kaneeno eziri ku bunkenke oba ezitawaanyizibwa ennyo ekirwadde kino eky'Ebola. Concentration yandibaddeyo ne bagamba nti zijja naye katutandike okugema abeeyo rather than okugamba nti abasawo batudisappointinga ku mulundi guli kata vaccines zaffe expiring nga tulaba tuti anti baate nabo buti naye ssebo olaba kati obwerinde bw'Ebola toyinza butatya naye ndowooza naffe twongerako eddoboozi erya president bannayuganda tuve mu kalogo kalenzi oyo superstition okukkiririza mu bintu ebitaakola bulungi gwe n'okitwala nti kyekyo lwakuba ndowooza Africa ekyalimu endowooza eri eya ATS eyo omuntu teyeefiira omuntu takola bw'ati anti gundi yakoze bw'ati era yagamba bw'ati anti yayogerako bw'ati kati musajja mukulu yagenda kuleeta bwerinde
omusawo w'ekinansi ogenda okutracinga abantu abo bonna bajjayo olaba nga kitwala akadde n'obunkenke nankiza ategenda maaso kubanga eteekebwawo singa yakkiriza n'asigalayo emubende oba oliawo embeera yali badde nungi nayamala kutabuka ataddusibwa mu ddwaliro nga n'abasawo tebayinza kumutaasa era essaawa 10 zokka yaze yabeerayo ate Katonda n'amujjulula. Anti n'abasawo abaganda abasawo abannansi ndowooza bali mu regions zonna abantu bano nekye batasobola nekye bateekakasa balabanga opportunity okulya ku muntu ssente okulya obulungi anti kakati bajja kugamba leeta enkoko leeta embuzi leeta ente yennyama yonna eragawa ebegenda mu famire okulya obulungi n'ebintu ebirala bwe bityo nammwe muteeka obulamu bwammwe mu matigga so obubwo bwokka wabula n'obwa famire yo kakati tunuulira munnaffe oyo eyagenda afuna obujjanjabe mpulira abantu abo babaako bebayita bakongozi abo babaamu wabawo ne banene abakolaki otuukayo nga gurupu nnene ey'abantu kati abantu bano bonna oba obulamu bwabwe obwexposinze ku kintu ky'otamanyi ebintu by'otategeera bireke biveemu bireke obulwadde bw'Ebola bwe twogerako bannaffe ab'ebyobulamu batugamba mubeeramu okusesema mubeeramu diarrhea mubeeramu high fever mubeeramu n'ebintu ebirala kakati ebintu ng'ebyo nze sirowooza ku bantu bendabyeko kuba wakiri nfunye opportunity era ku bantu oba oliawo betuyinza okugamba nti bakubiddwa emizimu oba ki tosobola mulaba nga bagamba nti temperature ye erinnye lwakuba akubiddwa kino na kino kati ebintu ebimu ne bannaffe bano abasawo abannansi beetaaga okuteekebwako omukono ogw'ekyuma in fact ebikwekweto ebyali bikolebwa ku bannaffe betuyita bamulerwa biteekeddwa kukolebwa ku bantu bano bakola ebintu ebitategeerekeka ate bazibu okwidentifying ennaku zino nti bava mu buyumba buli erimu twali tubamanyidde abamu babeera mu maka gaabwe olaba bulabi mu bantu kwesomba wabuntu kuyingira afite wayoga omubakoleramu kino na kino so gwe ng'omuntu obunanyizibwa ku bulamu bwo ekisookera ddala oteekeddwa okumanya nti ensi Uganda kati ekyuse buli lunaku wabawo ekirwadde ekipya ekibeera kimeruseewo kakati gwe okwepampalika ku muntu nti ogenda kumujjanjaba ng'oyita mu bajjajja bajja kwabulira ng'ogenda mu kaduukulu kuba sirabangako jjajja akkiriza kuwa miggo titukusalidde emiggo bwe giti ogenda mu kaduukulu bwe kituuka ku bibonerezo jjajja yadduse dda weefeeko weerwaneko kutaasa obulamu ndowooza Africans ndowooza oba bwe tuli oba kiri mu Uganda yokka nekyeka kiri ndowooza mufe abaddugavu twelemeramu embeera y'okwagala okwejjanjaba nga mu mbeera yemu kkiriza obagana nti omuntu oyinza okukwatibwa n'olya nti ddala obulwadde bukulumye nekyo gyakyogeddeko n'ogenda kumululuuza naye ng'ate oba oli awo wandisose oba oli ogenda kufa wa musawo n'omanya ki ekikuluma at the end of the day nosobola nga musujja n'ogamba nteekeddwa kufuna kigaji nteekeddwa kubanga oba oli awo nfuna ekiruluuza nteekeddwa okulaba nga mu mbeera ng'eyo naye ngaffe abantu twalemeramu embeera y'okwagala okusooka okwejjanjaba olaba omuntu agenda n'ow'omusawo n'amugamba nti mpa empeke zino infact ye yawuliramu kantu katono nnyo agamba njagala mpeke zino omusawo n'amubuuza nti mpeke zino kiki kyomanyi ekikuluma mpulira njokerera mu mbeera ng'eyo naye nga tamanyi kiki ekireese okwokerera naye ng'empeke zasaba yasaba eza musujja oba oliawo kintu kyali kiyinza okuba nga oba oliawo kimuluma ndowooza eyo embeera naffe ng'abantu tulina okwesiga abasawo bano tulina okuba nga tubawa omulimu gwabwe bagukole nga tunaba kusaba mpeke za musujja tunaba kusaba mpeke za lubuto ddala lwe lukuluma oba nedda ndowooza n'enzikiriza zino ze tulina buli omu alina eddiini egyakkiririzaamu kkiriza obagaana naye waliwo abalina enzikiriza nti nze sigenda mu ddwaliro nze sigenda kunkuba mpiso nze bwe nywa eddagala ery'ekinnansi nja kubeera bwe nti ndowooza enzikiriza zo nazo ndowooza zituwambye nnyo mu ndowooza zaffe nga yalowooza kyekimukolera at the end of the day enzikiriza gy'alina ate nemusindika mu kintu ekirala kubanga weewuunye ensi etegedde ntiwa Ebola emikutu gyonna gye badde giranga Ebola atuuse obubonero obulabe kiki ekikutwala ate mu byakalogo kalenzi okusobola okulaba nti oba olewo ofuna obujjanjabi ndowooza n'abantu fiya gye balina nti abantu batya ogenda mu malwaliro infact ekyo twakirabanyo ne ku COVID-19 omuntu mu kifo ky'okumutwala ekifo ky'omuntu ogenda mu ddwaliro ate n'asalawo yeekweke gy'ogenza okwekweka togenze kwejjanjaba oli mu kazigoko ogenda okulwaza abantu balala at the end of the day okwemekereza obulamu bw'obuse ne famire yo ndowooza twakiraba nnyo mu biseera bya COVID-19 omuntu amugambye yina COVID-19 n'asalawo adduke ate by then ndowooza COVID kangambeko nti bakati yali yaddeyaddeko nti omuntu yali asobola okugenda n'adduka ku loodi waka n'atuyana era asobola okulya ku bintu ne kati kana akadde situmanyi muntu ateekeddwa kulya ki
situmanyi muntu ateekeddwa okufuna first aid kyesooka basawo balina okuba nga bakebera ebbugumu lifaana litya bakuteekako mazzi genkana gatya bakuteekako ddagala lifaana litya so n'olwekyo atwekuumiddeko kiba kyankizo bw'owulira katatambudde bulungi mu kifo ky'ogenda okwekukuma mu kitanda genda mu ddwaliro omanyi bye tuyitamu bituwa life lessons nga bwe tukubiriza bannayuganda okugenda mu ddwaliro njagala kusaba ne gavumenti nayo ekole ogwayo mu biro bya covid-19 tujjukira bulungi nnyo nti waliyo n'abantu baavaayo obutambi bwatambulanga ngaawo obujulizi n'agamba nze nejjanjaba naye ng'alina kaasoosa twakubira abasawo response ne balindirira nga tewali kikola kigenda mu maaso kakati akadde kano districts ziri 5 ezirimu ekirwadde ky'Ebola naye ministry ey'ebyobulamu ekoze kyenkanawa kulaba nti abantu bano bwe babeera bagenze mu ddwaliro 1 baba tested ne bafuna results zaabwe okulaba oba balina oba tebalina bwe baba nga balina medical attention ebaweebwa yenkanawa oluusi awo omuntu afuuka frustrated mu ddwaliro gy'agenza okufuna obujjanjabi agenda okulaba nga tebamufaako n'atambula butambuzi n'akola ki n'agenda then ekyokubiri Faruko yogedde ku bannayuganda tugenda mu ddwaliro n'ogamba omusawo nti bampe ku ddagala lino nalino ngende nkozese kati ebintu ebyo nabyo wobitunuulira nina paati yange ey'okuzannya kubanga nze siri musawo kugamba nti bampe lino naye ne gavumenti yaffe naye erina paati ey'okuzannya ennaku zino amalwaliro ge tuwogerako otuukayo agategeerekeka ne clinics ezimu ze tubadde nga tuddukiramu baateekawo kye bayita consultation fee abamu 1,000 abamu 2 abamu 3 okusinziira kati omuntu aba ayina 1,000 mu ngalo nga gw'ayagala okufunamu obujjanjabi yes oyo waddemba okusaba ssente z'ayagala kubanga facility yiye eri private yiye ya bwannannyini naye kaakati nandibadde nsaba nti keekadde engeri Uganda gye tulina okusoomooza okusingira ddala mu byenjigiriza saako n'ebyobulamu gavumenti yandibadde efa ku institutions zaayo zeyinako obuvunaanyizibwa ti omuntu amanye nti bwe ngenda ku health center eyo ngenda kubanga nfiibwako naye ekisookera ddala abamu kubajjanjabi abali mu malwaliro ago ekisookera ddala boogera bubi si gwaliyo bubi si gwakola bwoti ne bwoti n'ogendayo ng'oyagala bujjanjabi kuba mwakafaananyi ng'oli mulwadde w'Ebola naye bw'ogenda mutuula ku layini y'emu ne mutuula ojjukira oba tomanyi kikuluma gwe naawe ofunyemu maybe okusesema diarrhea biki mwenna mutuddeawo ne mulinda omusawo omuntu oyakedde ku ssaawa 10 zaakusanze awo omusawo ne batuuka okuwandiika obuwandiisi mu kitabo ku ssaawa nga 7 ez'emisana so ne gavumenti nayo ministry y'ebyobulamu eyina paati gy'eyina okuzannya wakati mu kukubiriza abantu omuntu okudde eka n'agamba nti kankwate ebbombo kankwate omululuuza mbeeko nekyenejjanjaba kiba kitegeeza nti 1 ensawo nfunda temuganya kubanga ne malwaliro ago abantu beemulugunya nti bwatuukayo ayina okusasula ate nga facility ya gavumenti so nze nandibadde nsaba nga bwe nagamba ku mulundi guli nti districts zinene 5 akadde kaneeno eziri ennyo ku exposure y'ekirwadde kinene eky'Ebola bandibadde bateekayo facilities ezisobozesa abantu okugamba nti ngenze wali okufuna obujjanjabi naye weekanga nga nawali health centers omuntu alina okutindigga olugendo talina ka transport yenna ali awo awulira bubi mu bitundu ebirala entambula mbi kakati bw'otunuulira ebyo byonna biragira ddala nti nga nange bwenkola ekyange ne ministry y'ebyobulamu erina kyeteekeddwa okola okusomesa kutono ku bulamu ku kirwadde kya gundi ky'Ebola we twogerera kaakano ku bulamu ku sayidi ya ministry y'ebyobulamu weekanga nga kaakati abalina access okwogera ffe tusobola okugamba nti abantu nti kino na kino naye kaakati akadde kano ministry y'ebyobulamu yandibadde ng'ennyikiza okusomesa abantu how to prevent n'engeri y'okukwatamu omuntu abalina ekirwadde kinene eky'Ebola nze ndaba nti kibulamu kale kibulamu bateekeddwa buli omu okuba ng'akola buvunaanyizibwa bwe naye nga byonna gwe munnayuganda ali eyo kasita owuliramu enkenyera yonna owulira omutwe gukuluma tegusirika owulira ennyingo zinafuje genda bugenzi kuba essimu pulezidenti yagala ti mulinnya boda naye era mulimu waliwo ebizibu twogera ku disitulikiti Bunyangabu twogera Kagadi Mubende Kyegeegwa ne Kasanda 5 kubanga mu Kampala temuli Ebola it was a pass through case just oliyejjabuzi baleeta muleete n'ayita mu buyisi so it was not a confirmed case eyali mu Kampala asasigala nga ali mu ttaala naye era olaba nga network eyinza okuba enzibu network mu byentambula network mu communication ndowooza era bandibadde bongeramuko isolations zibeere nga abantu basobola okubatuukako amangu kubanga omuntu bannayuganda tulina poor health seeking behaviors kaakati oyinza okubuuza bannayuganda nti bameka ku bukadde 45 ng'oli alina omusawo we
personal doctor aba family doctor bwe oyinza okuga nti munnayuganda omwaka okuggwako check up okola mmeka omwaka okuggwako munnayuganda kyasoose n'okubuuza personal doctor asasulwa mwezi buli lwankozeeko ndowooza bulowooza ne muwayo kantu oba okukebera mu bbanga ki oba mu bbanga ki okujja okukeberako naye ndowooza katonda ye mulungi ku Uganda wakati bw'ogamba check up omusujja kati guli ku mmeka ku kasanvu okukebera omusujja abamu typhoid bajja kugamba mutwalo kusinziira njogedde kuzitandikirwako kati akasanvu ekyo kyamisana akyanca kyamisana kyaggulo n'ekyekyo olunaku oluddako mu family kyobufunze ekonomi personal doctor akeberako ddi mukyala wange ye personal oba gwe weekebeza ndiri okola thorough check up bakebera amaaso ne bakebera biki ebibumba batera kunkebera nga mukyala wange ali lubuto ddala abaami bo olaba owulira buwulizi nga waliwo awakuluma oba ogenda mugalo noga nti alemeddwa okulya owulira nti kyoyagala okulya ennyo kasita kigaana okugenda oyo alaba alemereddwa enkoko angomanya mulwadde anti bwali enkoko bwetaba ndwadde eri aba omulwadde naye ndowooza katonda ye mulungi ku Uganda nga bwe twatya ennyo embeera eya covid yatubeererawo ne tukiyitako kuba twatambulanga mu bitundu nga bagaa nti zino conditions ziteekeddwa okuba nayoga nti bano bo tewali kiriwo naye ng'abantu bambi katonda atukuumirayo mu nteekateeka ne Ebola tugamba tuyinza obutasobola ffe nga ffe abantu ku lwaffe katonda ajja tuyamba buyambi mu kubambala kyogedde kituufu mu mbeera mwe tuli katonda yalina otubeererawo naye era naffe tweteekeko olukomera ng'abantu biki bituyinza okukola oba oli ebiyinza okutuziyiza waliwo ebintu byetwanyikiza mu covid-19 nga infact byataasa nnyo ndowooza tebirina njawulo nakubanga twetaasa Ebola mu mbeera yo tuyinza okuteekawo ngereza SOPs ezakolebwa nga president bweyatunyonyodde ku nsonga ya mask etugirabanga ekintu eky'omuzannyo n'ekintu kyankizo nnyo kubanga akkiriza obagaana tutula n'abantu mu taxi tutula ku boda ez'abantu kwe tukwata kwe bakwata mu mbeera emu oba endala akkiriza boda ezimu zitika abantu babiri ogenda sayidi eno ogenda sayidi eno mutula abantu babiri ne mwekwatako kyankizo tunaabe engalo ekyo kimu ekyokubiri tunyikize masiki tetuzireka okwekwata mu ngalo president yakyogeddeko mu mbeera ey'okwekwata mu ngalo tukize tugaane enanga ndowooza kalicha yaffe naddala mu Africa omuntu okumuyitako ne mushekingamu ku ngalo ne muwako ku zihaga ndowooza kana akadde nga bwe twasobola okubyebalamu mu covid-19 tukigezeeko abatambula engendo ezitali zimu mwagala nnyo okulya ali obunyamanyama bwe tutamanyi ate nga tumanyi nti Ebola emu ku ebisolo ebivaamu tumanyi ennyama yaki gy'ogenda kulya eyidde kyenkana ki bagijjeewa so ndowooza twandibadde bankizo kana akadde tukirize tugaane wandiridde oba mugonja ate nga nagwo gwokya bw'oba tusobodde ennyama eno twandibadde tugyerekereza abagenda e Masaka waliwo awe Lukaya Namawojolo oluguudo lukwatako olwo okuba business z'abantu by the way kana akadde tulina okubeera begendereza okusobola okuba kino nga kivaawo kubanga kya kiseera buseera bw'oba tulidde mu nsito osobola okubeerawo kubanga n'emisito gye tuli abamu twebuuze musito ki guno kanyama kano nga kuba ndowooza obuzibu obuliwo nti tusobola okukyebalama ekyalina okunoonyereza source ya Ebola ono gwe twogerako Ebola Sudan naye yavaawa ndowooza kyekikyalina obuzibu nabona yavaawa eyamufuna ndowooza keesi eya August eyasookera ddala eri mu August n'okutuuka olwaleero tukyebuuza source yayo n'emiso ddala tetukimanyi temanyi gye yava naye bazuula buzuzi nti omuntu ono yali aki ati gyava naye we can't know tebakimanyi eggwanga likyalyawo bafuuka baganda baffe bannabizinensi zikwekyava ekyo bagamba Ebola Sudan nogaa nti kati oba kyava nti bweba tumanyi esoosi ya kesi yasookera ddala nti bakyatresinga ekiyinza okuba ekizibu bibuuzo bikyali bingi ndowoozamu Ebola ebyetaaga okubanga wali obaddeko neibawo mu Sudan bali ebitegeerekeka ku bo naye waliwo ezimu ku mills nawe zotunulira n'ogamba kino so kakati buno obukimakima bwaffe ndowooza kuwaayira watugamba nagundi ki misuubi ki kati amukadde kano ebisolo by'omu nsiko tubyenenye ennyama y'omu nsiko yonna tubyenenye ebyawaka byolya
byennyanja lya, nkoko lya, mbuzi lya, abanafu abakano lya, ebyo byawaka byo oli waddembe okulya naye for now ebyomu nsiko byondooza bannayuganda bandi byewalidde ddala. Yali Dr. Oledu nga complaininga ku bikozesebwa eri abasawo byatuuka watukola ebyobulamu lowooza naye ati kati tutwogera ku cases bambi basawo baffe bana ali bebagenda kituluma nti olaba omuntu ali ku front line afa kati gwe omuntu oba oliawo gwakuoma ogenda kutambula otya kyandibadde kyankizo nti bali abaana abagenda okubanga bagenda kukola ku bantu bano kkirizo bagana basinga ba intani tebalina bikozesebwa gloves ez'enjawulo ndowooza president yakyogeddeko tukozese buli kimu kye tulina okulaba nga tu-equipinga abaana bano pankirizo bagana betwogerako era bibaddewo mu covid-19 abaana era bavayo nga tebalina bikozesebwa mu mbeera yali enzibwa ennyo tebakoma okwo n'akasimo kaabwe abamu tebakompasatingibwa n'abaava bulamu bw'ensi okusinziira ku kibiina ekibagatta Dr. Olendu bwe yagenda maaso n'okuba nga annyonnyola ffe bwe tubiwulira ebyo nga n'embeera egenda mu maaso okuba nga ate obulamu tuteekeddwa okubukuuma ate nga bateekeddwa okubukuuma be bantu abali ku front line nga ebikozesebwa nga bo bennyininyini bakomplaininga nti oba oliawo tebimala mu mbeera emu oba endala ndooza kyandibadde kyankizo naddala mu malwaliro gye bagenze disitulikiti ez'ettaano buli kimu ekyetaagisa bakiteekeyo oba covid oba ebola mu malwaliro gojjalo bataliyo babeere nga bali equipped mu buli mbeera kubanga amalwaliro agasookerwako agenda okujja eno asookera eri kuba nkirizo bagana wakwata mwana Faruku ekintu ekyo kyannema okutegeera kyoyogeddeko ekyebikozesebwa ngenda kuwa scenario ey'abakyala abazaala kubanga abontera bawerekera otuuka mu ddwaliro naawe okwewerekera ne bakugamba anze gye nzaalira tebiba byagundi nnyo otuuka mu ddwaliro banedda kusaasirwa kwa Katonda otuuka mu ddwaliro ne bakugamba tewali bikozesebwa leeta ssente tukole ki tugule naye okimanyi nti omusawo aba akyayimiridde awo sigamba nti keesi ziringanga zino manyi byawukana waliwo okugamba nti omulwadde tugenda muteekako eddagala bwe liti naye teririiwo n'owaayo ssente era oba oluusi ne bakugamba genda ku kafamasi wali wansi okole ki oleete naye ensonga y'ebikozesebwa bagamba tebiriiwo tetulina giraavu ziffe tetulina buveera tetulina kino na kino ne bagamba ssente bwe ziti n'oziwaayo Faruku omusawo batanabadde nakwenyeenya ng'ebintu bituuse munda muno amakulu gaakyo nti bibeera within the hospital ogenda okubyetegereza ebimu ku byo nga byebyo oba oliawo bye batera okugaba mu bugundi mu maternity kits bunene bwe bawa abakyala bagenda okuzaala omuntu agwa kabenje ne bagamba nti tewali bikozesebwa oluteekayo ssente bwoti musawo oluusi gloves azijja namuno n'akola ki n'ayambala sigamba nti abasawo bano bayina ekyetaagisa okutaasa obulamu bwabwe babeera bakola naye kyesitategeera kyekino eddagala mutufulumya nogaa kugenda ku famasi oligule kitegeerekeka otuukayo era n'osasula ssente zo ne bakuwa eddagala naye bino ebikozesebwa bibeera within the same environment ey'eddwaliro sinakindi mu kasenge akakola ki akaddako kitegeeza nti abasawo nammwe newankubadde embeera gye mukoleramu ssennungi ate nammwe mukolamu omutima omubi ebitono ebiba biriwo ebiri provided mwagala ate mubisasuza omuntu ajagule kakati luno luyimba oluyimbibwa kyenkana buli wosanga ab'ebyobulamu naddala abo abasawo kabaye banene abatambula ku byalo bajja kugamba nti tetuyina naye ekyo kyannema okutegeera ekyebikozesebwa leeta bivuddeyo biba bivaawa naye nga kituufu waliwo gye bitaba kubanga tujjukira mu covid wali ddala n'eddwaliro ekkulu ery'eggwanga era abasawo balengeranga gloves baziddanga ne mask baziddamu olw'embeera nti supplies zaali nga ntono NMS yalinga eweereza naye olw'okuba nti abantu babanga bangi bebakolangako ddala mu kulongoosa awo era walaba nti mu mbeera eyo abasinga bafunye nnyo covid bannaffe abo n'abamu ne bagendera ddala mu lutalo luno olwa covid lwakuba nti supplies zajjanga nga bantu bangi bakolangako ate olw'okuba nti bakolanga nnyo nabo ne beerabira alina okukola kumakya akole ekiro akole enkeera nabo ne beerabira ne beekwatako ne beesiga covid mu mbeera bwetu naye nga batugambanga nti kituufu n'ebino overalls ze bayambalanga ng'oluusi bakalubirizibwa asirisa omulwadde ali eri mu theatre agenda okuyambako ono agenda okulongoosa nga tebiriiwo so ne mu kino tugamba nti kituufu tetuyinza kukana nti tebiriiyo kubanga mu mbeera ya covid baatubuuliranga nti embeera nabo yabayinga obuzito
nendowooza twanduse ku ekyo twandigidde ku kyaliwo mu covid wali eri mu kusooka nebeeranga amalwaliro gano sofa containment ng'ekyali eri mu bataano ne bakola preparation ezisobokera ddala okuba nti abantu bano bayambibwa ng'ekintu kino ekinasamba ddagala oba oliawo kese zinaataano mu ennya zibeeraawo tetwagala kuddankera tugaye nti tuli mu 100 abafudde bali bwe bati ndowooza n'abantu bennyini baleme kwekweka bwoba si lutaalo si enkomerero weetwale bakulondole bulungi nnyo bakufeeko nga okyalina zino symptoms ezisookerwako entonotono kubanga ndowooza obuzibu obusinga okuva ye temperature eno okubanga erinnya ennyo kubanga kasita erinnya supply y'omusaayi mu mubiri ekyankalana n'ekyankalanya ebibumba n'ekyankalanya ensigo ekivaamu ne weesiba omulundi gumu kati kino ekisembayo ekyokugenda maaso okufuluma okukola kiikyo ate babanga ogenze nnyo kuba bakuwanguyira wali n'ogenda ne bakusaako amazzi monoclonal antibodies zebakozesa mu kujjanjaba kiyambako abantu bano okulabika nti bamuzza engulu nga bukyali okusinga ate okwesibira ewakaawo newewa omululuuza newewa ebbombo ate oba oliawo nga tewali kikyukako. Mu Uganda waliwo ebintu bye tulaba ndowooza ne tuleka bulesaawo. Mujjukira amakolero ge baatongoza mu biro bya covid-19 mwalimu ekkolero erikola gloves okutuuka olunaku lwaleero tetukyaliwuliza era tuwulira bannaffe abali mu malwaliro nga balajjana tewali bikozesebwa eryekkolero lyatongozebwa. Tujjukira minisita ng'atulaga quality eya mask eteekeddwa okuba ng'ekozesebwa wano. Waliwo bannaffe abaweebwa contracts okukola masks okutuuka olunaku olwaleero era olaba nti abasawo mu malwaliro abamu tebalina za kwambala. So ebintu bineeno oluusi ebivaayo nga tuli mu mbeera ey'akazigizigi ate olumaa ne tubiyiwako amazzi ne biwola. Ekintu ekyo kitukosa kituzza emabega. Obulango bwa covid-19 obulango bwa Ebola buyita ku mikutu ki? Kye nakugambye nti kibulamu. Kati bonna alina obulango bujje. Anti kati labayo. Kiza bagana tuyina senze tuteeka mu kulungamya eggwanga sente zaffe kiba kitegeeza nti midiya zonna eziri mu ggwanga singa kati baziwadde obulango obwo okutandika okuwanga bukubwa kirizo bagaana waliwo alaba emikutu waliwo alaba sort media waliwo alaba omukutu omulala n'omukutu omulala singa kana akadde buli kimu kyamaze dde okubanga kiteekebwa ku midiya ng'obulango buyita obulango bukubwa ne kana akadde abavunaanyizibwa ku nsonga ez'amawulire okulungamya eggwanga ne aboogezi ba minisitule evunaanyizibwa ku nsonga ez'ebibulamu bali luddawa ffe twetiisa omusaalaba okubanga omulimu gwaffe ngaffe tu-inform ne kati bannaffe bateekeddwa okubanga eddoboozi lyabwe liwolirwa obulanga kale banga buyita ku mikutu ki lwaki egyo gyokka nga bwe tumanyi nti buli media ina omuntu agiraba bwe tuba nga tuli ku bantu naddala abasookerwako ndowooza tebandibadde nga bwe kituuka nga kintu kiri jeno kintu kikutte ku nsi yonna tebandibodde media n'emu kubanga bagiwa obulango okusobola okulaba nga bategeeza buli muntu abeere nga amanyisibwa eddoboozi libeere nga litambula kubanga waliwo alaba nga bwe tugambye nti waliwo ali kuguna omukutu kana akadde waliwo atagenda okubeera ku mukutu omulala ekawungeezi bwe tunaatandika okubanga naddala kubona obulango obugenda maaso n'okubanga buyita nga tuboola tuba mikutu mirala otherwise tijja kutambula bulungi. Ayinza okukola ng'ebyali nga minisita n'abakoba yali eri bakubisa ebipande ate ng'abantu bali waka mu kutangira bagende balaba abakulembeze b'enzikiriza ekyokubiri bagende mu masomero katuwummulemu katono nnyo tujja kuyamba ensonga zeezo zitambula mu ggwanga naye finally katudde katono ate n'ebikira ku ebyo tovaawo.